TV Uganda, thank you so much for watching. Yonna je musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusinziira makiri Uganda okubona ensi yonna. Ndine muganda wange Abudu Chikemoko. Ndine muganda wange Abudu Chikomeko yekolera tugezaako okugattagatta ebibaddewo mu week n'ensonga endala ezeefuza amawulire naye nga tugenda sooka neggulire ly'abategesi b'ebivulu nga bakulembeddwa mu Abitex n'abayimbi abalala n'abantu abafuna mu mulimo guno abategesi abakubi b'ebipande n'abalala abali mu mulimo guno ogw'okutegeka ebivulu muyimbi DJ bakubi ba bivulu nga tetunagenda mu maaso kansooke mbuuze ku mulongo wa Swansubuga okuva Yereza Mukono nti webale nnyo emirimu gy'otuusaako engalo. Omulongo wa Swansubuga okuva Yereza Mukono akola ku nsonga nnyingi, business tezitambula bulungi, emirimu gyo gyesibye, omukazi atagala n'omusajja tatereera mu layini, omukulu ono ebintu bino byonna asobola okuyambako n'abitereeza. Olina ekizibu ekikulemeredde omukulu ono osobola omukubanga omukubira ku ssimu n'abanga akuyambako. Omulongo wa Swansubuga weebale nnyo byonna byotuusaako engalo. Nsobola okuwa kankuwe ku nnamba y'omulongo wa Swansubuga obeere ng'osobola okubanga omukubirako, osobola omukubira n'omwebuuzaako ne muwayaamu n'akubuulira kyatasobola kukolera ajja kukugamba kino sikisobola oba kino nkisobola. Okay, omulongo wa Swansubuga osobola okumufuna ku namba y'essimu 0759693988. Enamba ye y'essimu eri 07593988. Ndine muganda wange Abudu Chikomeko yekolera. Tugenda kubanga tutunulira ensonga ezibadde ez'ensonga mweno week. Tugenda kusooka n'ensonga ya mukwano go Abitex Promotions Abe Musinguzi. Yayise olukuŋŋaana lwa bannamawulire. Yes, nga agamba nti yayise olukuŋŋaana lw'abantu abagwa mu department y'ebivulu entertainment, bayimbi, bakubi ba bivuga, ba bivulu promoter and so on. Olukuŋŋaana luno lubadde lulina kubeera ku kalenda Rest Hotel, Kalenda Hotel Makindi awo. Tutuusewo mu budde embeera tugiraba nga bwebadde naawe nkulengeddeko awo nga wooli mu nfo. Oluvannyuma poliisi nejja nesalako ekifo olukuŋŋaana ne tutasobola kugenda mu maaso. Naye nga bwe tugezezaako okwogerako naye n'agamba nti bizinesi eddala baazita era zikola nabo ng'abayimbi era abategesi b'ebivulu badijje bapolomota abananyini mabaala nabo balowooza nti bizinensi yaabwe yandigguddwawo nabo ne baddamu ne bakola. Abayimbi bangi ababaddewo nabo nga bagamba okay naffe tuli banso wabeerawo ababuuziza nti amasomero gakyali maggale mwagala gulire ne bagamba nti Stabwa Natolo n'agamba nti nze njogera nze kuba ndi muyimbi mu kuyimba mwenzija ssente z'abaana bange abaana basobola okugira nga basigala ewaka nga tebasoma naye ate tulina okubaliisa n'ebintu ebirala ng'ebyo. Awo wenyini wenjagala kutandika waliwo omusomesa mpeereza message nyanderabidde n'agamba yekolera mwefaako mwekka naffe abasomesa muleke kututijjirako nnyo naffe abasomesa tetukola naye nga ffe tetunnavaayo okuwoggana mwe muli banjawulo nnyo ne mugaffe boogezi bammwe nammwe enjala bw'eri baluma mulivaayo ne mweyogerako ffe ku budde buno tulinga ffe abaki aba entertainment ffe enjala etuluma bannange ffe mukama waffe tuggulire tuli beetegefu ffa n'abantu betuweereza abajja mu bivulu nabo beetegefu okukola ki okufa. Gudde naafu bw'oteeka akalango ku radio n'ogamba nti Eddie Kenzo ali wano oba tolina gw'osibyemu mugwa kukola ki kujja abazze lwakwagala. So bannayuganda beetegefu ffa gulawo bizinensi z'abantu si bayimbi bokka n'ababooda bakooye era obalabi buvunaanyizibwa bwa ggwanga bwa gavumenti okukola ki okukuuma abantu nga balamu. Kankubuuza ekibuuzo osobola okukuuma abantu nga bayala watuwa kilo za kawunga 6 kilo za kawunga 6 myezi 3 emabega buli muntu omuwa kilo za kawunga 6 wakalya kilo mmeka myezi 3
bwetuba nti buli lunaku olina kulya kawunga bannaye ffe twogeranga ffe enjala etuluma amabanja tulina mangi tubawuza kimu abawagizi abayimbi tubawagidde tukoze ki naye omuyimbi gwogamba nti owagidde togenda na mu bivvulu okitegeera kuba bamu muli Bulaaya abayimbi mubawagirira Bulaaya nemwe musooke mwebuuze abo bemuwagirira e Bulaaya kola tulina ezo sente ziragawa anti kakati abawagizi si be balina okunoonyereza sente abayimbi ze bakola ziragawa nenga tukirize tugaane abayimbi n'abategesi b'ebivvulu be bamu ku bantu abasinga okufuna sente kati kangu ekyo okulabirako omanyi bagamba eryokanga n'etonnya covid ono yatuyambye okubikkula ne mumanya nti n'abayimbi banaku oba n'abategesi baki b'ebivvulu omuyimbi okola video ya miliyoni 10 etuukanye n'omutindo okitegeera omuyimbi audio wa mitwalo 5 ewa Pademan okufuna ababakinga ba mitwalo 3 okufuna oluusa masteringa kubanga oluyimba luyinza okuyita mu process kati gattako promotion gattako byonna kuba n'oluyimba ne ku TV gy'olututte naye owaayo alina abaana okitegeera olina okumuteekamu kasente tuyina abayimbi abasukka mu mitwalo 10 e Uganda kakati video y'okufuna power play olina kukola ki kakati promoter akuguza emitwalo 8 bannange mwemulowooza ddala gye emitwalo 8 gwe promoter gyaguza omuyimbi gimumala okumaintaininga obulamu ate teweerabira omuyimbi talya katogo weewaawo aba akaagala ngeza bugeza talya mutonninnyira alina kulya ku Serena because talina nkibakuutirira bulijjo abayimbi tolina kubeera wa jjenjeero buli muyimbi alina kulya ku Serena njogera ku bayimbi si bayimba okitegeera tolina kubeera wa jjenjeero kubanga sigenda kulya wa mama Nachi ng'enkya banguza emitwalo 8 bantimbye wali olowooza nti abantu banajja mu Uganda wano tulina muyimbi alina busobozi bulya ku Serena buli lunaku tetubulina olw'ensonga ekyo gyenkunnyonnyodde era nze endongo ya Uganda ogiteekamu kingi naye ogijjamu kitono n'abantu tuleme babuzaabuza kuba abayimbi tubamanyi abayimbi baffe emmere gye bali ebbeeyi ya mitwalo 2 mitono nga wakoledde 8 ngate ne8 ekyo product gy'obadde otundayo wagiteekamu obukadde naye ani abasiba mu kuyimba oba tekufuna lwaki tebabivaako bagende bakole ebirala bagende bakuba obutayimbwa kibanga kiringa bwe nakugamba nti omusomesa yeekalakasiza omusaala afuna mutono n'ogamba ani abasibye mu busomesa mu kifo ky'okubeegattako basasulwe basomese abaana bo anti kyeŋŋamba omuntu wakwatira miliyoni 10 simanyi za video eri ku mulembe n'okwata emitwalo 5 aga audio simanyi baani n'ogatta budget katugamba ogenze mu miliyoni 10 n'emu audio ne video ezo sente zisobola okukola business endala era omuntu ali yatulaba ali mu kyalo ali enkyanna mukaaka ali ekiboga ali emityana oba nakaseke ajja kugamba bano balina kamanyiiro ffe ng'abalimi tetunnateeka wansi nkumbi ffe abalima ate gye mulya anti mwe ekitone kyammwe amatooke gabwe tubadde tugalira ku 14 abalimi ekitone kyammwe kyakulima ekyeno kyakuyimba buli omu akozesa ekitone kye afunemu oba yerwane nabo baseerebwa bwetutojja kunfoosinga kuva mu ndongo yange nzize mu nnimiro yo bwe tuba tutunulira abantu abakoseddwa buli omu akoseddwa teri aganye kirya 100 amatooke ettooke lyalinga ku mitwalo 3 n'ekitundu lyakanaana anti baali batubba olaba omulimi bwafiirwa ate abaafiirwa talina kyakkola tule y'amagi tewagirabanga etuuse ku 10 abaafiirwa ki n'emmere yagwa oŋŋamba otya nti tule y'amagi ya 10 nfiiriddwa nnyo ng'ate emmere z'obadde oliisa enkoko nayo ya 12 ng'ate luli yali ya mutwalo oba ofiiriddwa ki teri afiiriddwa mu ngeri eyo gy'okireetedde tufiiriddwa mu bizinesi naye nga te bw'okireetera mu ngeri eyo gy'okireeteddemu nti omulimi atunze amatooke ge kanaana ate yaba afiiriddwa ki so omuyimbi muyinza olowooza mwe mufiirwa mwe teri sigambye nti omuyimbi yafiiriddwa naye munnaffe si ffe boogezi
baba balimi b'ennyaanya si ffe boogezi b'abasomesa si ffe boogezi b'abasirikale twogerera ndongo ffe ab'ebivvulu abayimbi bannakatemba n'ab'ebifo ebikuŋŋaana lwa Bitex talabiseeko atidde tatidde kamera zibaddewo bannamawulire bakedde wa Bitex talabiseeko yeyise olukuŋŋaana n'atalabika baganye kati baokezezzaawo bataliyani namba Bitex ali omu okezezzaawo ejja eddamba kati talabiseeko balamu talabiseeko tabalabise teri n'omu alabiseeko tebalabise naye nga message etuuse si kubuzaabuza bantu mu kino ekintu tetwagala jemera president tetwagala leeta bujagalalo twagala musindikira sigino nti tukooye okitegeera tukooye finjala etuluma soka londi zituli mu bulago kakati mwe balandi lodi batubanja bane tetunnazimba kakati mwe kye mwagala tukyali mu mbeera ya covid era nga bw'otunuulira ensi yonna emirimu giyinza okuba gitandise okuddamu okukola okuggulawo n'abakozi abamu ab'ensonga tewali nsi etakoseddwa naye bw'otunuulira era emirimu n'ensi endala zonna zize ziggulawo emirimu mibale nti bw'otunuulira ensi ndowooza eyazeemu okuŋŋaanyaako ku bantu ebadde US kuba nabo beetegekera akalulu kaabwe naye ensi endala zonna zikyaggaddewo ekintu kyonna ekikuŋŋaanya abantu lwaki mmwe mwagala okuddamu okuŋŋaanya abantu temufa ekitegeeza mwefaako mweka temufa ku bantu bano Bitex ne banne bantu kiboyogera bannayuganda andi kati kiwulira kyekugamba bonna tubafaako tubaweereza sigino nti mwenna muzuukuke andi kati kiriwo kiti kyengezaako okugamba era ababoda batwegaseeko bw'otunuulira ekiri mu nsi endala right now buli muntu atunulamu tubadde tutya abalamu ffe tuli balamu already anti wulira tubadde tutya abalamu era ne gavumenti zonna zigezaako okulaba twekuumye tutya nga abantu tebafunye ekirwadde kino nga tekisaasaanye nnyo mu bantu ne bwe oyagala otegeka ekivulu for example tugambe Eddie Kenzo kuba mu bivulu byonna ebibaddewo n'aboogera nti bafiiriddwa waliwo omuntu omu yasinga okufiirwa Eddie Kenzo yekka kubanga bw'otunulamu yali aleese ekintu kipya ne Mwami Luba events bategese Eddie Kenzo festival gye nsuubira nti Eddie Kenzo yafiirwa ssente ezisoba mu kawumbi era nga nsuubira yataddemu ssente ezitaka wansi wa miliyoni nga 5 prosesi yonna okubaako kyakwasaganya nsuubira nti abantu abafiiriddwa ennyo be bandibadde bavaayo ne bagamba bannange onsanyudde ekintu kimu bannayuganda bwe mbeera nga nninamu omutwalo nenkaaba asoli bwe mbeera nga ndi bubi nenkaaba ontunuliza kwasinga okuba obubi nanga atunula ku oyo ogume kyokka nga ate bwe mba nninamu omutwalo sijulirizaani onkuutira mbeere satisfied nekyennina neme kulingiriza kirumira kyokka ate bwe mbeera obubi onjuliriza nsinga kukola ki kuba bubi oba ntegerekese bw'abanga Eddie Kenzo yetannakaaba ayinza okuba ali bulungi okitegeera kubeera naye si yaliise wani Big Eye kitegeera si yaliisa ewa Herudama si yaliisa ewa Rema okitegeera njagala tutunuulire ekintu kino mu mbeera nti twagala ssente buli omu ayagala ssente buli omu embeera eno emukosezza ssente zaalina ne zikendeera oba ne zibulira ddala naye waliwo ekintu kimu ku bulamu ne ssente abategesi b'ebivulu n'abantu abakola mu entertainment industry musinga kwagala ki obulamu butandika na ssente so mwagala mufune ssente nga musse bannayuganda baliwa
no labayo ekantunule mu kamera tugese omanyiza bamba facts njagala nnyo okutunula ennyo wali omuvubuka oyo gwe bayita Floyd yafa mu America yali saddaaka kama takola nsobi yali saddaaka eraga nti ensi muggulira abantu era olaba oluvannyuma lw'omwana oyo okufa abantu bagenda ku nguudo abantu batandika okwekalakasiza ku nguudo bameka abafudde andi kati biweddeyo yali sigino eraga nti muta abantu mukama yatuwa sigino mukama takyayogera akolera mu bikolwa biweddeyo kiri kyetwogerako kiri mu US kati olaba US abattibwa ne ssenyiga obusenyiga bateredde wewamu waliyo ekijja nti ojjajjawo yafa ssenyiga anti wulira tekiriyo kino kyetuliko kiri Uganda katugambe nti olina famire owulira olina famire yo kanti twale ku mbeera ya famire olina famire yo olina abaana bo n'omukyala gye muli mu kikomera kyammwe waliwo obulwadde obuzinzeeko ekyalo mu maka n'owulira ewa James wafuddeyo babiri ewa Gundi bafuddeyo babiri naye enkola eriwo buli omu asigale mu kikomera kye tutaase obulamu okitegedde kakati mwe abafamire y'abategesi b'ebivvulu ne badijje mugamba bali tebafa balimba ye sigino gye mwagala okusindika nti byaggwayo kakati ate n'ekirala owa famire oyo gwoyogerako nti osalawo otya it depends on you bw'otaawe baana bo kyakulya automatically bagenda kufuluma at least bafa obulwadde naye nga tebafudde eki njala mu kino actually tetwogera ku lwa entertainment nayokka kuba n'ababoda baze tubasindikira sigino nti nammwe muveeyo mwirwaneko omanyi ye Museveni buli lwakola ekintu ne musirika ne twewa sigino bagambye abantu abamu balina endowooza nti Abitex alina akasente kabala agattagattamu awo ayagala kangamu muzeeyi amuyita amugamba owaaye mpenkoni endala yiyo ankubuuze ku kibuuzo wali okwanyeko ku mukazi mbuuzo yali ku kamera wali okwanyeko ku mukazi wali okwanyeko omala mufuma okukkiriza oba olina kukozesa bigambo bimusenda kukwagala kyonna kikozesa emitwe kisinze tukozesa emitwe bannayuganda bw'ate omaze kuvuma mukazi wawali omwaga n'ogenda n'otandika omukwana gwe nakitto sinika kyebinyo genda oli enjogo nkwagala nnyo olina kubeera mukakamu nakumulaga nti oli mulungi gwasinga ku kyalo kino nesisinzaga nti gwe naba byasinga ate njagala mukwano njokuva gyoli so ki ekiddako olukuŋŋaana terubaddeewo buli kimu kigaanye tujja kubabulira ekiddako ebyakyama. Alright, thank you so much for watching. Yonna gye twatandikidde mwebale nnyo osobola okuteekawo comment yo bategeka ebivvulu bagamba nabo baggulire bakole kyesimanyi oba banakikkiriza kubanga embeera gye tuliko n'omulamwa gwa kutaasa bantu nakutangira kirwadde kya COVID-19 okuba nti kisansaana mu bantu wabula bo bagamba nti bizinesi ddala bazigudde era zikola nabo baagala okuba nti bakola omulongo waswa nsubuga e Mukono Luweza nkutumiddeko nnyo taata mwebale nnyo okulaba n'abalala mwenna abalaba abali mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Oman, abaganda baffe abali South Africa, abali mu United States, abali mu Europe. Thank you so much for watching. Aaron Bobo no camera mbagala nnyo.